Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Rashida Dada. Mikwano gyange ab'enzikiriza endala muli mutya. Mukama waffe yeebazibwe. Olunaku lwayo tulina munaffe ye Maria alaajana olwa maama ye omuto eyamuteekako ekizibu eky'obuteebaka na musajja yenna okuggyako omusota gwe yamuteekako nga buli walaga bulina okumugoberera. Nga tunaba kugenda mu bbaluwa gisoma gimalayo, Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Olina kansa, olina kandida, ensekejje zaazibikira, olala nabbuguma. Gendayo olabe ng'akuyamba, akozesa ddagala lya Abona akujanjaba n'osobola obbeera obulungi. Bannange mikwano, we muba muwulira ebbaluwa zaffe zino muziwulire muzimaleyo ate mukometinge. Abantu bano tusobole obbazaamu amaanyi n'essuubi nti kisoboka basobole okubeera obulungi ate si be baliyo bokka. Buli wooteekako komenti yo ekola kintu kinene. Kyovola mbasaba nnyo komenti. Mbasaba nnyo era nga mbeegayirira muteekengako komenti. Omuntu oyo gwe tusomedde ebbaluwa bambi asobole okuddamu amaanyi. Asobole okulaba nga kisoboka kubanga mu nsi abamanyi aliyo yekka alina ebizibu eby'enjawulo. Bannange mikwano, katugende mu bbaluwa yaffe. Tuyirete ye munnaffe byatandika bitya? Ye ate maama we yamusanga atya? Giwulire osobole okugimalayo ofune ekyokuyiga nga tonyumirwa bunyumizi ate omuzzeemu n'amaanyi. Ono munnaffe agamba waati, amannya gange mpitibwa Maria, kanjogereko erinnya limu. Munnange mukwano, njagala mumpe ku magezi nkoze ntya. Njagala buli muntu awulira ebbaluwa eno, mbasaba bambi mumpe ku magezi embeera gye ndimu ngikooye. Mpulira nkooye ebintu bye ndaba. Mpulira nkooye okuzunga n'omusota gwe sitamanya gye gwava. Omusota ogwo gulabika naye wemba mpisa omuntu ne mugamba jangu olabe tagulaba ate era gudduka ne guvaawo. Munnange mukwano, nze ku lwange ndowooza nti maama wange omuto ye yabinkola. Nabeera ne maama wange ono omuto, natandika okubeera naye nga nina emyaka 10 nembeera naye. Oluvannyuma lwa maama wange okulwala okugulu ne kugejja nga takyasobola kwekolera mulimu gwonna, maama najja nansaba ewaka. We yansaba ewaka ne ntambula ne ngenda ewuwe. Nabeera ne maama ebbanga nga tampisa bubi, naye omulenzi w'ewaka amala okutandika okwagala okunkwata. We yagala okunkwata, maama n'aŋŋamba oyagala okwonoona omwana wange. Naye ng'omwana gwayogerako be baali bansinga obukulu. Abaana be baali abaana 2 nga nze wa 3. Omwana yalina emyaka nga 17, omuwala yalina emyaka nga 15. Baali bakuluko okunsinga ng'ate bawanvu, ng'ate nze ndi kampi nga no batya. Buli mulimu gwonna gwe baŋŋamba nga nali ngukola. Naye baŋŋambanga nti nno genda osiimuule ekisenge gyaffe nali nkikola. Buli kimu nga ne wemba njidde ku ngoye ennyingi ennyo nga basobola okumpitawo ne nkwata ekkubo ne ngenda ne nkola bye baagala. Naye omulenzi we yayagala okunkwata nagamba maama, ne mugamba gundi ayagala okunkola waati. Maama n'aŋŋamba oyagala kunnyonoonera mwana? Omanyi mmwe abaana abaakulira mu kyalo we muto mwaseeguka dda, naye nze siri mwangu. Era we ndi kuddamu okuwulira ng'okyogedde oba okigambye neiba, ojja kulaba nzaani. Maama wo nkakasa kye yalabako yakiraba, oba ani yakimukola simanyi, naye abantu b'omu kyalo temutegeera, ky'ovola abakyabaloga nnyo. Bye bigambo maama bye yaŋŋamba. Teyankuba, wabula nanyumizaako sisita wange oyo wa maama. Ne mugamba munnaye maama mugambye, naye maama mboggoledde n'aŋŋamba waati. Bambi yali anjagala era yaŋŋamba guma, kyonna kyekiri kijja kuggwa. N'aŋŋamba ojja kutuuka ekiseera ogende ewa maama wo, nkakasa maama wo ajja kuwona.
ogendeyo. Naguma nakaabanga emirimu gyeyongerako olwo yatandikanga okuntulugunya nga ampita n'okunkuba nankuba mu nsonga ezitaliimu. Ne ŋŋuma mukwano ne mbeerawo. Wabula yaŋŋamba wooli tukwata ekkubo n'ova ewaka oligendako n'ebyange ebimu. Nze saakitegeera. Wabula we byansukkako nalina emyaka 17 ne ŋŋamba ndi muwala kati akuze. Ka ŋŋende nnoonye emirimu oba naafuna mulimu ki ŋŋende ngunoonye. Sisoma nti nsoma naye ka ŋŋende nnoonye omulimu. Ndabe nga nfuna ku ssanyu, ndabe nga ne maama wange mujjanjaba asobola okubeera obulungi. Nakwata ekkubo ne ŋŋenda. Yaŋŋamba toddanga. N'owoofuna kizibu ki ne bakutomera sijja kuziika, n'owuliranga nti nfudde todda. Nafukamira ne ŋŋamba maama nsonyiwa. Ne mugamba maama bwe nnaaba nfunye ssente nja kuwangayo. Naye ka ŋŋende ndabe nga maama wange afuna obulamu obulungi. Ka ŋŋende mmukolerere. Yaŋŋamba oyo maama we agenda kufa totawaana. Mu bagenda okufa yalwa nawo. Tulanga obulwadde bumulumidde awo bumazeeko emirembe agenda kufa. Ne mugamba maama lwaki oyogerawo oti ku maama wange? Naŋŋamba ondabye mu kamwa kubanga ogenda. Kale ekkubo ggazi. Genda ofune ku mirembe okolerere ne maama wo. Mukwano nakwata ekkubo ne ŋŋenda. Naye okuva we nagenda sifunanga ku ssanyu. Okuva we nagenda sifunangako ku budde ntuule nti ku ssowaani y'emmere oba eyo nti enyirira ntuule njirye. Okuggyako okulya amawolu ate nga baganteeredde kalagala oba ekinene ennyo kaveera. Nga mmadde mpitawo ng'oli alaba embeera mwendi. Naŋŋamba jangu olye guno omuceere. Naŋŋamba jangu olye kano akawunga. N'akanteera kalagala. Nandibadde ekyo sikirinaako buzibu. Naye mukwano nnyina ekizibu kye ndaba nga sirina na muntu gwe nsobola kukinnyonnyola kubanga buli gwe ŋŋamba agamba mulimba. Ne we mugamba nti nno guugwo omusota aŋŋamba olimba. Guliwa? Oli kayaaye? Oyagala tubba? Bye bigambo bye baŋŋamba. Naye mukwano nnyina nze omusota buli wembeera gubeerawo. Ate mu kkala yennyini mwe guli ne wano ku mugongo waliwo ebbala. Buli wembeera gubeerawo. Wabula we gujja ne guyimusa omutwe ne guguzza wansi omusota munene. Sirina ssuubi Rashida nti nno omusota ogwo gulinvaako. Mpulira ng'essuubi lye nnali lyonna nnyina ligaanye. Kubanga kati gumaze emyaka 2 ogutafa nti gufa. Teguyina kye guba. Nze gw'olaba sirina musajja asobola kuŋŋambako wadde kankwagala. Sirina musajja asobola kunnengera n'atanvuma. Kasiru, kalalu, tekategeera bye bigambo bye baŋŋamba. Naye mba nfunyeeyo muzira kisa nampa olugoye. Era bagamba kaalubbye oba leero kaalubbyewa. Sibeera ku kyalo kimu ntambula. Naye nkima amazzi ku kyalo. Ne nnongoosa woba oli alina wensobola omulongoosezaako oba kumulimirako ne mbikola. Naye mukwano buli wendaga kye kimu. Naayagalako okudda ewa maama mugambe maama nsonyiwe. Naye maama yaŋŋamba siddanga era siriddayo paka. Ninako sisita wange oyo gwe nali mbeera naye namulabako lumu. Ne mugamba embeera mwempita kubanga nali ngenze ku ekyo ekyalo kwennyini nga njagala ndabe maama. Yaŋŋamba guma ensi bw'etyo. Ne mugamba ŋŋambira ku maama we mba nnyina kye namukola. Bambi ansonyiwe noonyeze maama wange awona okugulu. Yaŋŋamba
maama we muzibu yatasobola namugamba kigambo wadde n'eki okujjako nze bwe mba njagala ngende mwegambire. Mukwano y'embeeramu empita. Nsaba mumpe ku magezi. Nsaba abawuliriza abo bannyambe. Nange nfune essanyu. Neegulibwa omusota gunsigaddeko kubanga nagumanyiira. Naye nfuneko w'embeera. Nange ndabe nga nfunako ne ku musajja asobola okuŋŋambako nti oli otya. Naye mukwano binnuma newakuba sirina kyakola. Naasanyuka nga mumpadde ku magezi. Mbaagaliza olunaku olulungi. Bye bye.